abatulaba eno ye Sisters Empowerment Show nga bwe twabagamba titujja kujja tubaleetere abantu abakola ebintu ebyenjawulo. Mu bintu bino mulimu ebintu ebikolebwa ng'okozesa engalo zo, mulimu ebintu ebyokola ng'okozesa omuteego, mulimu emirimu gya ofiisi, mulimu buli kintu kyonna kasitoba ng'omanyi nti omuntu asobola okukikola nga kirungi, si ebintu bibi nga kubba nakola ki bireetera obulumi abantu. Kati n'olwaleero tuzze era tukomyewo wano e Namayumba nga tukyalidde omwami gwe bayita Jona Sendagire nga bwe twabalagako emabega yatugamba nti ng'oggyeko okulima obutunda akuba ne bulooka. Kati tuzze mu kirombe eno atulage engeri bulooka ze zikubibwamu. Pozzi abali tujja basaba mu subscribing, mu liking, mu sharing, ate mu commenting. Mpozi n'ekirala kyenjo bagamba nti newankubadde Jona tetumusanze ku mulimu ng'akola nga bwe mwandibadde mukyagala, tumukwatirizza mangu naye era ne tugamba tetujja mmulekeraawo wadde tetumusanze mu action ng'akola, naye era atuleese gy'akolera agenda kutuyitiramu mu bumpimpi process y'okukola bulooka ebeera etya. Tusanyusa okukulaba Jona. Katusuubire oli bulungi. Kino ekifo mpozi tubuulire bayitawo batya wano we tuli olwaleero? Ekifo sayisa okubalaba omulundi ogwokubiri. Kino ekifo gye tulimu ye Malangaata, tukyali Malangaata, ekyalo kye Malangaata, then Kanziro gwe Muluka, ate nga sub-county e Namayumba. Olwaleero mbaleese weekolera omulundi guli nasemba obagamba nti ng'oggyeko okulima obutunda omulimu omulala gwa bulooka. So olwaleero mbaleese gyenkolera lwakuba nti musanze tukusanze olina gy'olaga naye netugamba tetujja kukulekereraawo, twagala otuyiseemu otulage n'okutulaga ky'okola. Wano kino kifo ki kino kyetulaba? Wano we tuli kino kikko, okusooka kyali kikko nga tunatandika kukoleramu. Omuntu bw'atunula wano eno okusooka waliwo ekikko naye nga ekirimu mulimu gwonna onakolebwamu. Kati oluvannyuma ne tutunula ettaka eryalimu nga tesobola kuddako birime, ate nga tulina sente zisobola kukolamu binnya bya puulu tulime byennyanja, naye ng'ettaka eririmu kyeyalisobola okukola ekirungi imwa kisobola okugyamu ettaka lya bulooka kuba mulimu engeri y'olubumba. Era omuntu watunuulira oliraba nga lirimu olubumba, so ate nga bulooka z'ebbumba ziri ku ttunzi. So wano we tuli kirombe, kino kirombe kya bulooka nga bwolaba ziri tanuulu enomoto ezekutikka n'ebirala. So leero njagadde mbayitiremu ku mwana ali eyo nga talabanga na ku bulooka zifaanana zitya, bazikola batya. Olwaleero njagadde amanye bulooka zo bazikola batya era evaawo efuuka ebbulooka. Kati nga tonnaba tutwala eyo ngeri gye bakolamu bulooka, muntu ki asobola okukuba bulooka? Omuntu yenna asobola okukuba bulooka. Bulooka teriiko nti nno mukyala oba mwami, kubanga eriko emitendera egy'enjawulo. Lwakiri naawe gy'osobola okwenyigiramu n'omanya nti nkozeeko kino okusinziira ku busobozi bwo, so ng'ate n'amaanyi go, naye ng'ate omuntu yenna asobola okukuba nawe osobola okukuba bulooka oba oyagala. Abalungi abatulaba mulaba Sisters Empowerment Show, muweereza wammwe nze Daisy, olwaleero nga twakyaddeko eno e Namayumba okubaleetera ekibeera mu kirombe nga Jona agenda kutuyitiramu emitendera egiyitibwamu okukola bulooka. Jona, tubuulire ng'omuntu ali eyo afunye ssente ze ali mu kirombe nga wano, ntandikirawa, ntandika naki? Okay, bulooka ekisooka bw'obeera ng'ogenda kuba bulooka, ky'osookera ddala okwetaaga ettaka w'ogenda okuba bulooka. Ettaka lino lirina okuba nga teriri mu mayinja, kubanga tunalaba mu processes z'okukola bulooka ogenda kizuula nti nno amayinja ate kibi oba gatukosa nga tuba bulooka. So ojja kwetaaga ettaka nga ddungi nga teririmu ki mayinja. Kati bw'onooba ofuna ettaka lino eno ojja kusayitinga, ojja kunoonya ekifo ekirimu ettaka. Bw'obanga obadde olina kati nga kibanja kyo oba ku ttaka lyo, ojja kunoonya ekifo nga waliwo ettaka nga likka wansi nga liri diipu naye nga tewaliwo mayinja, ofune enkumbi otandike okulitema. Bw'otunula wano eno kati we tuli n'ettaka baasooka ne balitema, olaba nga baalitema
bwe bamala okulitema ne balituuma osooka dditema n'olituuma bw'omala oddituuma nga bw'olengera eri kati eri baliteme ne balituuma ne balibikka olitema n'olituuma n'olibikka kati bw'omala oddibikka naye nga tonnalibikka osooka bw'omala odditema kati kangeze wano wetuli waliwo ekirombe fe wano mu kirombe kye tukola baawo otema wansi waliwo ensulo kikwanguyira nti olulitema ogenda dditabula basitepu esooka ebeera kutema ttaka lino bw'omala odditema n'oweza ettaka ly'obadde oyagala eddako ebeera yakutandika kutabula era kati wano wetuyimiridde olaba nga sitepu gye tuliko yakutabula ettaka lino lyatemebwa kati litabule bw'oba olitabula amazzi kati waliwo amazzi agakulukuta ogalaba gava mu nsulo wansi kati amazzi gano gogenda otabula mu ttaka nga bw'olisambamu nolenda okulaba nga ligondera ddala lyenywera ddala amazzi kati bwe linywa amazzi ogenda disamba nga okulisamba nelinywa amazzi likola starch nelibeera nga lisobola okuguma kati otulisamba ettaka lino bw'olikwata n'olitabula lisigala kale lirebera nale nga serirebera nnyo olirabeza then nomala n'olikola ki n'olibikka okulibikka tulibikka ne limalawoko ebbanga tulibikka lisobole okukola starch lwaki likoma okulwawo likola starch ne libeera nga gumu nti bwonna oliteeka mu katiba nga gye tugenda okulaba n'oliteekamu ligenda sobola okwekwata awamu ekola starch okwo kati nate eryaffe ery'omu kirombe ekirungi kyayo ne lirimu engeri ya kire nti lyo lyanguwa eringanga lino eribeera ku lukalu lyojjo lyanguwa nti mu nnaku nga 2 osobola okulitabula bw'oba litabula mu nnaku 2 n'olibikka kati ennaku ezo 2 zoba olibisa oba 3 kale kinene nnyo wiiki oba osobola okumawo n'oliddamu kubanga ate omusala gwa bulyokyeza nga livuddemu ku mazzi nga likazeemu kati oliddamu bw'omala odiddamu n'olyoka ofulumya bulooka nga tonakufulumya waliwo kye bagamba nti lirina okujja ettaka lirina okuba nga liyidde ki kye baba bategeeza okutandika okufulumya bulooka libanga liriwa kati lino ettaka lino oliraba litabula obulungi ogusooka naye liyinza okuba nga teriyidde ekikulu ky'okulitabula wano eno liyingiremu amazzi oliteekateeka okuguma kubanga lino ettaka linene litalitabule lino bwe liti tosobola lino bwe liti nga sitabule tosobola lijjawo n'olitusula busuuzi mu katiba olina osooka tosobola liteekamu mazzi n'oliteekamu erigenda buloka etegenda kuba ng'omu wano ekiteekisawo lisooke lyekwate wamu likole ekitole kirina kati nga bwogoya emmere obuwunga ng'obuwunga tosobola bukwata straight n'obutabulamu kintu kyonna kyonna oba mazzi n'olya era obuteeka ku kyoto ne busooka bwekwata ne bwekwata ng'obutabula nga ne wano tulitabula lisobole okugenda nga linywera yokwekola starch okwo kati eno process esooka oluusi tebijja naye ng'olisamba kati omala n'olibikkako ne bimalayo ebbanga n'okomawo kuba liba likazeemu kati wano amazzi tugayina otutandikira eri n'okwata ekumbi ng'otema mpola bw'oti bw'olisamba ennyo n'ebigere gyokoma odisamba n'ebigere ligira livaamu empulunguse zonna kale empulunguse ezo bwe ziggweramu liba limaze okukola ki okuguma nga likutte bulungi oba nga liyidde ettaka eriyidde fe tuba tulijjawo wansi olirinyambu linyabo otyo libawo ekigere okubawo ekigere livaawo lyonna lyeyawula ate oba olijjawo bwoti lino ettaka lyotaatabula wansi lisigala lyokka ne lino lyotabudde kati awo liba liyidde bulungi kati we lijja tulikwata n'olutandika ekyo kitwala bbanga ki eyo yonna process okusinziira ku bwenjogera kati process ettaka we lijjira ziba nnaku osobola okikola mu lunaku lumu eba wiiki kati process kisinziira ku maanyigo kubanga ettaka oditema kijja kusinziira ku maanyigo okutema ettaka lyoyagala bw'ona omala oditema oyinza otemera olunaku wiiki emu oba olunaku lumu kuba waliwo omuvuka gw'osanga alina amaanyi ettaka ly'omutwalo ogumu ogwa bulooka alitema mu lunaku lumu waliwo gw'osanga n'ayitemera wiiki onasobola okutema empolempola n'ayitemera omwezi
bw'amala odditema omanyi otya nti nno lino lye kati ogerageranya otya nti nno lino likuba bulooka 3,000 oba 1,000 oba okozesa maaso oba experience ekyo kati tukozesa experience kubanga okozesa maaso n'otunula ettaka nobaga ettaka lino bwe riti liyinza okuba waliwo bulooka 10 n'ekitundu oba 5 tulitunuulya kati fe abalibaddemu n'omanya ettaka lino kati tuteeka okuba lyekala bwe riti naye ng'ate ettaka eriryo gwotema ddene kubanga liryo otema eringi bulooka gwe bwowozaako zoyagala eddala oba olirese kuba era lisigala liryo omulundi omulala wojja era kwotandikira so kati tugeraageranya bugeraageranya tetulina kyuma kikebe era lino lino ettaka lyekala bwe tewazoova mu bulooka bwezi kati lino ettaka lino yaliyidde kati lino kati bakalitabula balitabudde leero omulundi ogusooka balitabudde leero omulundi ogusooka olaba nga bakalitabula liri wotale naye kati nebalibikkako kati ligenda lyekerenula mpolampola nga livaamu amazzi gakka wansi kulya wansi naye ensonga endala lwaki tulitabula bwe tuti nti bino empulunguse tuteekamu amazzi mangi empulunguse zibasigaddemu zinywa amazzi agaba gasigaddemu bwe zinywa amazzi bw'okubawo ng'oligenda oditabula odifumya bulooka ogenda ogikuba ng'egonda bulungi ng'ogitabula lumu n'amaanyi ng'osamba ettaka lino empulunguse ezo zonna nga zivaamu awo ettaka eriggiira kati abatulaba eyo bayinza okwewuunya mu sizoni ki mwolina okukubira bulooka nga tetunagenda mu maaso gifulumya kubanga kati mwe muli mu kirombe ndaba ensulo z'amazzi so kirabike n'amazzi si kizibu naye waliwo ebitundu ebimu ng'oli akubira ku lukalu oba ng'alina ennimiro yengaawo n'asalawo okutandika okutema ettaka waliwo sizoni ennungi nti olina ettaka okulitema lirina kubeera oba ng'omusana gwaka oba ng'enkuba etonnya n'ogira amazzi ago agaba gazze kaŋŋambe mu nkuba n'ofuna engeri gy'ogataayiza ekituufu kati mu biseera eby'enkuba omuntu ow'oku lukalu aba wekisinga omukolera kubanga ettaka liba ligonda kati alitema mu biseera eby'enkuba n'alitabula kati mu kulitabula osobola okugeramuko kawaayitiro omungi n'omutemeraka olusalosalo mu luzungu lumuyita trench n'otema trench nejja n'osimawo ekinnya nga kigazi kati ekinnya kinene ekigazi ky'osima okiteekamu akaveera munda oba akatundubaali nebeera nga havesita y'amazzi go nebeeranga amapesa y'amazzi go amazzi gano egajja ne gayika muli eri osobola okubeera ng'oyinza okuŋŋaanyawo amazzi nga mayitirivu nnyo n'ojja n'otema ettaka lyo nga bw'otabula oba oluusi oli bw'alaba ng'enkuba etonnya nga yali yatema ettaka lye baira otema ng'enkuba etandika kati enkuba n'ogirinda n'ogiguumiika weetonyera bweti nga watema trench yo gaba gajja mu ttaka lyo kati nga wano singa kati mukoka abadde afuluma eri nayitaddewo trenching egyetuuka wano kati bwejja wano eno ettaka lyange entandikira wano bitabula bwenti nga ntabula ndisika bwenti ti amazzi gayitawo ne gajja eri mu maaso gyembanzira nga bwentabula bwenti paka wendimalayo kati wemala oddimalayo ettaka lyange odditabula kuba kati ndi ku musana ndi ku muntu w'okumusana ajja kutabula mu biseera bya nkuba ate mu kufulumya tagenda kufulumya mu biseera byaki bya nkuba kubanga mu kufulumya lino ettaka oddiddamu n'okulikuba mu katiba bw'omala oddikuba mu katiba ne lifuluma lwakuba nti buno obudde tulinawo katiba nandibalaze ngera kugenda wali erimbalage kati bw'amala oddikuba mu katiba bw'ati n'agifulumya agitwala wali ku bbali n'agyanika w'ogyanika walina okuba nga wali flat olevolingawo n'ogyanikawo kati nga wano balongooza nga osobola okwanikawo kati bw'ayanikawo bulooka ye n'aga nga azanikawo aba tayagala nkuba egikwe kubanga eba mbisi kyobalaba nti bo ab'oku lukalu bakolera ki tebeetaaga nkuba so nga ate era naffe ab'omu kisenyi era kyekimu ate eno kisukka ba mu biseera by'enkuba ekuba amazzi gabeera muno nga mangi ne mujjula era kati weyeetegereza alaba nti nno tanuulu ezisinga zonna zonna teziri mu kikko wakati ziri waggulu kagulumugulumu ti amazzi egajja gabeera muno wansi mu kikko kati ate eno waggulu ku kigulumu gye tuteeka tanuulu nti enkuba bwejja amazzi gakkirya gadde eno wansi bulooka zaffe ensigala nga ki nkalu naye akola wano mu kirombe era mukubi wa bulooka bakola wamu neyo noono
agenda kutunnyonnyola engeri bbulooka gye bazikubamu akatiba kaako akatulaze akatiba ka bbulooka 2 kino ekidomola kyekibeeramu amazzi gala amazzi tugayiwa mu katiba kaneeno nti bwekubamu ettaka lyange mu katiba munene mukajjula bbulooka bwenaba ngijjamu ejja kuseerera ng'eva mu katiba kyevagana amazzi gabeera wano gaba gakuyiwa mu katiba kaneeno kati Saalongo tunnyonnyoleko oba tulage oba olinawo ku ttaka wano ttaka ate nalibikidde wano olina okukala osoka nokwata mu mazzi nolyoka olisala bwoti omala oddibega kati ettaka lyo liyidde lyayidde bulungakubamu kisobole okuvaamu katiba bulungi oddamu bwoti kisobole okugenda mu nsonda bulooka ebeere nga teri ya bitundu nobegayo ddala noteeka mu katiba eraku 2 kisobola okugira mu nsonda kati nendyoka nsikako bweti nenyanika bweti nempisako bweti ekole ensonda bulungi sobole okunyirira abuzibagula nsonda eno ebulooka ewedde efulumye kati eno kati tugiteekawo bwe tuti esobole okukala tosobola giyimirizaawo ate nga ziri kati omusana gunaayaka bwe bunaakera enkya ku makya ejja kuba egumye ng'ate tuse ng'efaana ng'eno kuba neeno bagitaddewo bwe bati kati bwekala nga tugisimba bwe tuti tusimbako oludda lumu kati oludda luno olumu bwe lukala eba egumye kati eno wenjogerera kati yeegumye esobola ogenda ku musingi emisingi gyenjogerako gyegyo tugenda tuzipanga era natuekamu ebituli zongere okukala obulungi bulooka eyidde ewedde ebinja kuyita kutakiyamba nungi abasigaye muba mugula nsonda kyokubabula nti tufaayo nnyo okulaba nga tugiteekako ensonda bulungi ebeere nga erabika bulungi era n'omuzimbi gy'abasinga okwetaaga kati wano bbulooka emalawo bbanga ki wano mweno process okugijja wano okugisimba wano n'okugijja wano ogiteeka ku musingi bwebanga si nkuba olunaku 2 kati awo ebeera egumya bulungi ogiteeka ku musingi gaziri kaakati bw'ogijjawo ku musingi edda ku ki ogiteeka ku tanuulu kati bw'ogijja ku musingi oba odda kupanga tanuulu nga zino ogipanga opanzi ku tanuulu nga zino bwe ziti kati opanga tanuulu eyo oba ogenda kwokya kati kyembuuza ddi lwosalawo nti kati ziweze oba kati zino zituuka okupanga ku tanuulu nga zikala lwaki olina okulinda ne zikala nti kati ng'eno tosobola gitwala butwazi n'ogitikka ku musingi ku tanuulu n'ogyokya tesobola kujja bwejja ekutuka kati okukala kugiyamba okuguma kati awo bwemalawo wiiki 3 oba ozibaze oba oba oyagala mutwalo nga guweze oyokya oba oyagala mutwalo 2 opanga obala osobola ozibalira wano oba ozibalira ali ku musingi ate era n'olunaku lwokubya osobola ozibala kati ffe tuba tuzibala obala 2 obala katiba nobano kano katiba kamu 2 lunaku lwa tukulisa obutiba bwa bulooka 2 nobala kati obala nno olina obutiba bwo 5 kitegeeza ze bulooka 10 bweweera obutiba 5 ze bulooka 10 so olunaku omuntu asobola okuba bulooka 10 ate nga mulimu n'abaleeza abalina amaanyi ng'asobola n'okuba 15 ku 2 so n'amaaza nga olunaku aba akubye bulooka 2 bwabanga buli 10 nga yazze kukolera mugagga 10 aba ajja dukubira omutwalo gumu tegeeza 12 azikoze emitwalo gyegi 2 olunaku so bwetyo bwe tukola
kati bloka zireno zijja ku musingi kisinziira oyinza okuba nga omaze ozikuba ziri ku musingi ng'ogwo zikaze bulungi naye nga tolinawo sente zaki zakufuna buloka kufuna nku kuzookya so oluusi bwe zimala okukala ate awo kisinziira kuweetegesa otya baana abagenda okupanga tanuulu eyo bajja kwetaaga ku sente tosobola bikola byonna tosobola bikola bwomu ly'ettaka linene limulaba erifulumyemu buloka zaffe lyeriri ettaka kati yolengera ali wansi baliddamuko katono then ne lituuka wano bwewati kati no lirimu amazzi olanga lirimu amazzi terikaluba kyobola bakozesa nangalo dijjawo naye kalijjawo nalikuba muneeno temufunamu mbeera nti olumu ebintu oba bibafumita mu ngalo omwo oba ne mu bigere nga musotta tufumitanga amayinja nga lyagendeddemu oluusi mulimu omusimaali oba ekibuloka nga kiri ekiyidde kisigalamu oluusi nekifumita bw'oba osotta ng'olyambadde gambutusi nga nze oba obeera mu bigere lwaki abutusi tezikola mutaka ebiwuka tebisobola baluma ebinoso batugamba mu mazzi gano mubaamu ebinoso gano amazzi egejegaya tigakulukuta bukulukusi ebinoso tesobola kuyita mu ttaka bibeera mu mazzi agali awo nga galegamye okumala ebbanga kati abalabi abali eyo abaagala okusileyinga nga talina gakwata mu ttaka n'okulinnya mu ttaka ebyokuba buloka abyesonyiwe takusobola kuba guno omulimu gwakweddugaza oddugalira ddala kuba kati waneeno leero musanze nga mutusanze tuli mukola naye otusaa tuli mukola osanga tuddugala bulungi nnyo kubanga ettaka lineeno tulyetikkira waneeno kati obega ekitundu bwe kiti n'okikuŋŋaanya bwoti n'okitikka waneeno tusomba lisombe n'olijali ng'olikasuka wano olijali nga bwolikasuka waneeno so emirimu gino sijakusireyinga nga bw'oyogedde olina okuba ng'olidde bulungi ng'oggumidde kaakati kati tunabagenda nnyo ku bya tanuulu bizibu ki by'osanga ng'okuba buloka mu process eno w'ogituukiriza ogifulumya bizibu ki bye mulaba nti abalabi abali eyo abavubuka naddala abaagala okuyingira omulimu guno kubanga mubaamu ekizibu nga bw'obawa ne solution otherwise singa twogera bizibu byereere nga tetubawa ngeri gye babivuunuka tuba tetukubiriza abavubuka ate tujja kukola mulimu guno naye omubuulira ekizibu n'omubuulira n'engeri gy'osobola okukivuunuka kati ekimu ku bizibu naddala ebitera okujja yenkuba ezze nga ezze neeyika omulundi ogumu kubanga waliwo ekuba lwejja obadde omaze okuba bulokazo kati nga zino bwemukirayo gye tufulumiza waba akafaananyi ng'olujja wano wonawonawona fe wetwanika buloka tuleeta lujja olujja lonna nga lujjudde buloka oyandisewo buloka zo nga 10 oba 12 ekuba n'egy'omulundi gumu n'ezikuba wano esobola zikuwa amazzi jjukira gaba gajjula nga mangi zona zona ne zoonooneka nga kitegeeza nti buloka okuva ku mutendera ogwasooka paka ku guno gw'otuuseko oguddirira ogusembayo ziba zikusaze ezo oba tozibala kati ng'ogenda kuddamu ate buki ettaka eryo lizzaayo era ettaka lino liba lyonoonese kati osobola oddikuŋŋaanya n'oliddamu oba oyinza n'okusigala n'okubalira eri lyoba wamaliriza dde okutabula badde ettaka nga likyali wali ekuba ne bwejjula nnyingi teryonooneka lisigala likyaliwo kati osobola okukuba liri n'olimaliriza n'olyoka oddira linene kuba zino oba ogenda zijjawo bujja okujja wano tenakuyemere mbamu ezisigaddemu nga zikyalina naye ng'ezisinga zino zona zonooneka kati enkuba bwejja olina kukola otya kuzibikka kati era kyokola ekisooka yensonga lwaki otulano mu kikko temulimu buloka buloka tuziteeka muno mu kikko kuba amazzi gajja wegatuukira kati tuziteeka eno waggulu kati wano waggulu ekuba bwejja amazzi muko gagenda ayitawo buyisi kati kyokola bw'olaba ng'enkuba ejja ozibika buno obutundubaali kana akatundubaali ebiveera ebintu bwe bityo bw'ozibika amazzi ne gayitawo ne gagenda eba esobola osigala nga nama y'omuguzi asaba kwetaka ng'ekyaliko ensonda zino ensonda so ng'ekuba bwegikuba eziddako ensonda ezo zonna zonna ate n'obunene bwayo ne bukendeera n'ekulukuta kati nga ziri ziri kati ezo kati naye kirala waliwo ze bayita bulooka ennene akatiba kano waliwo ekipimo ekyenkalakkalira oba gwakuba bulooka gweyesalirawo ekipimo kyakatiba kubanga lwo ze bayita bulooka ennene bulooka entono ng'oli bwagula agamba bulooka nnene ekyo kiva ku ki
kugwa mani buloka bakuba buloka sokuba gisakatiba kanene nga buloka nene gyeyagala ate oli asobola gisakatiba nga katono yayagala buloka ntono takali yayagala gye buloka nyingi naye nga ate akakatono tekatunda tebatera kagala kubanga kalwisa omulimu gwosi abagagga baagala buloka nene ekitula bulungi ekizimbe kati kana akatiba keke ekigero kati kano keke kubanga oba teweesedde ate n'omugugu nyakota kati wanaziba munana nekota naye ng'ate zino entono z'ogamba bakola 3 kitundu muno ono n'akolanga 7 oba 7 n'ekitundu twa buloka n'ebiranga atono naye nga ye kyaba kimukozesa ekyo ayagala mu ttaka lye ajje mu buloka nnyingi naye ng'ebbeeyi era tejja kuba yeemu nga zimaze kubanga era ennene esigala ya bbeeyi nono wenene ate okusooka n'atunda n'amazaawo g'owentono n'okendayo kwegaba oba olina n'ekizibu n'obeera ng'olinda lwampaka naye ng'ate wandibadde oyagala naawe otunde mangu kati naye ekirala kyembuuza tugenda kuyitamu wano mu kwokya ttanuulu lwakubanga olunaku lwetuzze si lwakwokya ttanuulu naye kiki kyetwetaaga ddala mu kwokya ttanuulu kubanga kati eyo ngiraba emaze okujja naye nga omuntu ki teyeetaaga mu kwokya ttanuulu ya bulooka esooka ojja kwetaaga enku nga zimala kubanga enkuba obeera n'enku nga wategese entono nolika nga ekyabanja enku nga tennajja ate gwe nga enku zikuweddeko egenda kkona ezigenda kujja mu kwokya ttanuulu kati nga wolaba egyo emiryango egya buloka okusinzira ku buloka obungi bwazo bwe ziba nga nnyingi nnyo okola omulyango nga mugazi nga gusobola okugendamu enku eddala ennene nga nnyingi kati tanuulu bwebejja bw'oyokya buno mu kituli kati emu ejja yeyokya ginnewaayo eddako zigenda zeeyokya paka ezituuka waggulu omuliro oguli wansi awo oguva eno waggulu nga gwambuka kati wali eri waliwo eri ogirabiragayo ekyaliko n'omuliro nga gizibikira bagizibikira omuliro ogwo gusigala gwambuka waggulu kati oyinza okusanga ebadde naatera okujja waggulu waliwo leeyo etannajja kati leeyo ezo zijja bugumuli neeno kati ogijjula kati otandika ogikeberako ebbali otandika ogibembulako geokulanga kutandisa okuyidde bulungi ettaka eyo lyetuba tukubyeko ebbali kati kuno kogenda ettaka lino lyebbali bwola kati ekulaga nti nowano wayidde kati litandika ogenda okulaba n'omuli okutandisa okugufuluma kuno kubbali naye egwanga oyokya eno nga tonagulaba eri ebbali ngaagulaba kitegeeza nno tezinnajja so ati obuli okutandika okufuluma kuli ku bbali akubako ettaka tokubako kubuniza erina okuba nga eziyisa ku mpewo kyewolaba mulimu ebitumu omuliro wegulagira nti gutuuse gufulumye otandika okulaba ku muliro ate tuzikumamu lweggulo osanga tinga 10 olweggulo ku makya tosobola giseesaamu omuliro gubeera wano nga mungi nnyo kati oba tosobola kusemberawo kitegeeza tojja giseesaamu kati otugumamu lweggulo ngaobudde bwapewo ate era n'obwempewo oluyanga ebbugu bulingi nolufuna emiti tuba n'emiti emiwanvu gyomukwata ne musindikamu emiti gino okweyogera munda bana nga abatulaba mukyalaba Sisters Empowerment Show mweyongere okulaba musubscribinge mulikinge musharinge vidiyo eno Jona atunnyonnyola ebigenda mu maaso ne Ssaalongo Alex kaakati banaye nga mumaze otubuulira ebigenda mu maaso kyenjagala okubuuza mu kirombe kino mulimu bakola batya twagala mutubuulire ki abakazi kye bakola badda mu kataka ne bakasomba ne bakateera wali omukubi omukubi ye n'abafulumya ne bamusasula ne bookya ttanuulu yaabwe beekwata gurupu kati ngezo buluuka z'olaba z'abakyala ezo z'abakyala n'ettaka lya buli omu lye lino kati bo babeera mu n'alibatemera n'alitabula kati bo balidda mu buzi nga balisombera oli alifulumya bannange abatulaba ndowooza muwulidde abakyala abali eyo nammwe musobola okukola omulimu gw'okkuba bulooka musobola okujja ne mwekwata oba gwe kennyini n'ojja kinnoomu n'ofuna omuntu alina amaanyi omusajja n'alisima ettaka
n'alitabula kati gwe n'oba ng'olijjayo n'oliteeka wali eri nga mulinda okukola ki okufulumya tanuulu bagambye n'okungamba neyo tanuulu ya mukyala so abatulaba ndowooza mulaba abakyala nammwe guno omulimu gwammwe temugenda kusigala mabega nga abakyala nabo benyigidde mu mirimu gino kati mmwe abaami abali eyo nga temusobola nakwenyigira mu mulimu guno ng'ate mulimu abakyala abagukola newankubadde olwayo tetusanze bakyala kubanga tuzze ku lunaku lwa Sande ate nga ku lunaku olwo abantu babeera tebakola abasinga bali waka naye tuzze okubalaga abakyala nabo benyigira mu mirimu gino egirimu okukozesa amaanyi kati bana n'abo abakyala abamu basomesa naye kati olw'obulwadde buno obwajje bwa covid abamu basalawo ne bajja ne basala mu kuba bulooka tebasobola kutuula waka kubeereraawo basalamu kwenyigiramu bakuba bulooka kakati omuguzi nze abantu abasinga ababeera ku masayiti bakugamba ayagala bulooka 1,000 ayagala oba akamotoka nga kali ketulabye akatikka ne mugamba ako kagendako bulooka eyo forward egendako 2,000 naye abamu batugamba kugendako 3,000 bulooka zino bwe baba bazitikka nga kati bali bwe tulaba bali batikka bazibala abo abatikka batikka balabala bamala ogitika ne bakwata essimu ne bazibala layini ekka wansi ne balyoka bafuna omuwendo ogugenzeeko agibala mu square obala layini eno noba ne layini eno nezisse wansi kati bazipanga zigenda zeekana naye nga batugamba nti olumu mutubba mu abalombe bwe muba muzipanga mutugamba kujjako 2,000 ne mutuleetera 1,300 mulimu abayaaya bakikola kati wansi asobola okuzeebasa kibuto bwati kati awalala nadamu n'aziteeka kagongo awamu asobola okugikola bwati layini eza wansi layini nga 2 kati bw'oba otwala bulooka 1,000 wansi nakola ekibuto bweti layini 2 kosi 2 kati waggulu n'amala n'ateekawo kagongo bwati kiba kitegeeza kuwadde bulooka 8 kati gwe waggulu olaba kagongo n'obala ekibalo kyo ne kikuwa bulooka 1,000 naye ng'eno wansi akoze ekibuto ziba teziweze okola kibuto wagenda weemu awo webabbira abamu abayaayi naye nga si bonna kakati omugagga mumuwa amagezi alina okujja mu kirombe oba alindireyo ku sayiti ye bamuleetere kye bamuleetedde kyabaatwala alina okwesiga owa motoka oba najja neyetuukira n'ategeregana ati ne bwanajja owa tanuulu ye kati ngaffe abatamanyi bibala oli asobola kukola ki okubala omufuulo naye ekituufu kiba kyakolagana nawemuluka abasinga bwe bazimanyi baba babimanyi bulungi kati era bwajja amanyanowetanulu bwamukuba enjawulo bwatyo kiba kyonoona omulimu gw'owemotoka kati bw'owemotoka bwakuleetera bulooka 8 nga bamutumira 10 nomuwa sente za bulooka 10 nakuleetera 8 n'okitegeera nti akuwadde 8 enkya tojja kuddamu kumuwa mulimu kati oba olina okutegeragana n'owemotoka naye n'akuuma omulimu gwe kati abavubuka abali eyo oba abantu bonna abali eyo nga bandyagadde okutandika omulimu guno magezi ki ge mubawa basobola okujja ne batwegatako ne balaba bwe tukola nabo omulimu ne basobola okuyiga guno omulimu si mubi okujjako obumalirivu obuyonjo n'obuteeka wala ebbali ne wenyigiramu n'okola bw'omala nti okuba ng'oddayo nga weeyonja bulungi bwe tumala okuba tulina amazzi gaffe awo tunaaba ne twambala engoye ze twagiddemu n'oddayo ng'onyirira kati birungi ki bye mwenyumiriza bye mufunye mu mulimu guno ogwa bulooka kati nga nze saalunga najja nga sirina na 10 bwe wajjana mu kirombe waffe embalala naye nekwatako oyo mukadde mukyala akanaakulya yennanyini kirombe yannanyini kirombe awo kati nampa ettaka lya bulooka 1,000 nga simuwadde sente kuba namugamba sirina sente mpa ettaka bwe nakuba nenjokya nja kusasula n'alimpa nembikuba nebwe nayokya nemusasula n'addamu n'anyongera yampa ettaka emirundi nga 3 kati akasente kali nembeera nga kasevinga bwe kawera nesobola okugulamu wano puluti basema ewasema we wali waggulu wano wonna we tuliwo wano wasema ino puluti za basema ate wano kati waayitira wali ku muti ogwo okudda eri
kati nagula wano ku nsi ebyataano ku 10 yakyapa olwokuba nti yali ku lutobazi nesalamu ngikubiremu bulooka kuba nalaba nga bulooka zisobola okukola naye sina mulimu omulala wewano wetuli kati nesalamu ngikubiremu bulooka kuba nali sirina mulimu saasoma kiri awo nti nafuna omulimu nasalamu nkube bulooka ekyo kirungi nali mulema okugulu kuno kwalimala nga sisobola kwekolera ngani nfuna akasente katempe nimba nga nteekako abaana bakola nga nsimba bulooka neziteeka ku musingi nengula enku ne banjokera bwentyo nakati kati bwe namala nenfuna akasente ke nafunamu nengulako puluti endala waggulu awo ku kkubo birungi nze byenfunyemu abalala simanyi omulimu ogumazeemu bbanga kimu ogumazeemu ng'omwaka gumu n'ekitundu ekyo kirungi era twagala mukubiriza abavubuka abalala bonna abali eyo bajje babeegatteko mu kifo ky'okubeera eyo okuzannya matatu okeera okunywa omwenge n'okukola betting nabo bajje bakole kubanga olina kyolagawo n'omwana nyinako omwana omwawo musomesa awo era akasente nkajjawo musomero ki ku St. Daniel kale bannaye abatulaba eyo kinewunyisiza okuba nga ate ono gwe tusanze omu ku bazadde baffe ku St. Daniel Education Services era twasazeewo okujja ne Namayumba olwaleero tubaleetera ebimu ku bavubuka beeno bye bakola bye basobodde okukola okwebeezaawo okuva mu kiseera kya covid ne covid nga tannatandika naye gino gye gimu ku mirimu abantu gye bakola ate ne basobola okuweerera abaana baabwe negiyona naye ayina byafunyeemu mu mulimu guno nze ku lwange ekimu ku bintu ebirungi byendabi mu kintu kino eno abasinga balowooza nti bino ebintu by'abantu balemererwa naye gino emirimu si gy'abantu balemererwa wabula gy'abantu abo abakyayina essuubi nti bakyasobola okukyusa obulamu bwabwe omulimu guno eno nze nabalagako ku butunda bwange naye naye sinafuna butunda nali nina okunoonya kapito ali ennina mujja mu mulimu gwesobola okukola nga ngenda kuteeka mu mwanyi gange kuba naye sina sente so guno omulimu gwe najjamu kapito atuusizza ate ku birungi byenfunye eri n'olwekyo ebiseera ebisinga tetusobola kulinda nga nabagambako lumu titogenda kulinda buli kimu kifuna wabula weetaaga wenyigiremu ate okozesa amaanyi go kubanga kati bw'otunira kino ekirombe sebe mukusanze mbudde obukola osobola okusangamu abaana 20 n'okudda ggulu buli omu ng'ali mu kukola naye ng'ate ye bunaazibira ajja kuba afunye ki sente ze kitegeeza nti n'abavubuka ku kyalo kibawaniridde kyomuvubuka ajja n'akola n'afuna sente n'addayo ewaka kati baba nga abavubuka 20 gagenda kujja gakolere wano eno lunaku nga nyuse n'emitwalo 2 kitegeeza ekirombe kisobola okubamu ki akasente ate oba oliawo kyekiri ensonga lwaki nti olaba nti kisobodde okubeezaawo abavubuka nga tulina ababbi ku kyalo nga beeyisa bulungi kuba alina wakola ki basobola okujja akasente so bwe bulungi obumu ku byenaalyogeddeko ebitono byenaalyogedde ebingi naye ekimu ku bitono byenjogeddeko kyekyokuba nga kisobodde okutubeezaawo ng'abavubuka nga tukola nga tukola kati bulooka emu ng'emaze okujja nga bwe tuziraba eno yo Ssaalongo Tanuulu eno Ssaalongo Tanuulu eriko bulooka nga mmeka eno eriko 1,800 bulooka emu ebeera ya sente mmeka bw'ogiguze bw'emmotoka kati ku budde buno bulooka ebadde ku 15,000 naye ku budde buno olw'obulwadde buno bwajja kati bulooka yakaneddako wansi kati eri mu 10 yava ku 15,000 nedda ku 10 kati tugitunda 10 naye ng'ate era sitiri enkuba bw'etonnya kati kizinzira ku mbeera wala embeera gyetuukamu enkuba n'etonnya nga tezikyali nnyingi bulooka abakyakuba batono kati ate ziddayo nesirina neyingira 1,300 1,500 kati weyingira 1,500 awo oba etuuse mu katale banga ebisosigadde tutesuka 15,000 eno mu kyalo naye ng'ate mu kibuga batugamba muyingira n'ebibiri so 15,000 kati bw'oba otaddemu nomanya ndawateekamu emitwalo gyo nga 5 oba 5 kangeze ku bulooka 1,000 nolekamu 5 nojjamu 5 oba okola kubanga ekisinga paati esinga obunene yezetaaga maanyi okutema ettaka okulitabula n'okulisombaga n'ofunayo bavubuka nabagamba mujje mukubire bulooka nga muzifulumya kuba nagwo omulimu gwetaaga amaanyi mangi
mbone basifumira bagenda bazalirira nobane ekyo kitundu kyotaddemu sente n'okugula ekwezigenda okwokya n'okupanga kati ebyo ebintu nga 3 osobola bikola mitwalo nga 5 nobana tino amaanyi go gekanyekanye emitwalo 5 n'esente zotaddemu capital wa mitwalo 5 so oba okola kubanga emitwalo 5 ogenda osevinga okikolera mu myezi ng'ebiri mu myezi ng'ebiri kati eno tanula eyinza okuba mu sente nga mmeka awamu wano weeri kati otubanga tuwadde ku nga ziri guli omutwalo gw'omukanaana kitegeeza ke kakadde kamu emitwalo 8 mu myezi ebiri kati bannaye abatulaba mutubuulirayo bizinensi endala gy'osobola okukola okozemu amagoba ago okugituusaawo kakadde kamu emitwalo 8 oba otaddemu emitwalo nga 8 kati akakadde ge gabeera amagoba mu myezi ki ebiri bale ndowooza mwewuliriddeko bwe tubagamba nti mukole emirimu gye mulaba nti giddugala gye gireeta ssente naye nga tumaliriza ekitundu kino ekyennamayumba nze kinsanyusa nnyo kubanga njiza ebintu bingi mu kitundu kino ate era nkyagala nnyo y'ensonga lwaki twasazeewo okujja tubakyaliye abakulembeze kiki kye mwagala obbagamba abagiyo mulina obubaka bwe mwagala obbawa naddala mu kuyamba abavubuka nga mmwe abeetandikiddewo emirimu gyammwe wano abakulembeze bammwe mubayite mubagambe ebigambo byammwe kubanga bino obubaka bajja bulaba twagalanga MP waffe minisita Galabuzi asobole okujja naffe atutuukeko wano abateekemu ku ssente kasente naffe ka bizinesi kaffe keyongere tusobole naffe okuyamba bannaffe abalala tubawe emirimu naffe tukole tufunemu ekituufu kyo Salomo kyagede ekituufu nti obuzibu bwe tusinga okusanga kwe kutuuka ng'obadde ogenda kwokya nga tolinaawo ssente kibiina tukirina naye ng'era emigala ennyingira zeeri zino si ennungi ennyo era eryawo abantu mu biseera bino abantu bakyagula bulooka kyakyobala nno zasse n'akatale so bwe mba mulina ekibiina mulina n'abasobola bateekamu ssente ate ekyo kiba kijja bayamba nti mwewola ne mujja ne muteeka mu bizinesi negera mu maaso ali ne mu kibiina kyammwe esigala nga kikula so ekyo kimu ku byo n'ekirala abakulembeze bakubirize bavubuka bannaffe basobole okukola oba ffe tujja bawa omukisa banaba nga batutuukiridde tujje twogere ne bavubuka bannaffe tubaagaze okukola kubanga teri muntu agenda funa birungi mu nsi eno nga tukoze tubaagaze emirimu gino gye bayita emirimu gy'abantu asoma emirimu gy'abantu abakyafu ewebyo so abakulembeze ate nabo benyigiremu kubanga bw'osanga abakola n'obaagaza era bajja kukolera ddala ate enkulaakulana kitundu ffenna gitwaki gitwetaaga so tusaba bajje babeere naffe fetubabuulire bajje batusiikale twogere nabo tubannyonnyola ebituluma eno wansi ekyo nyabo waliyo obubaka obusembayo bwemutuwa obuzibu obututawaanya obulala businga kuba kasente k'okugula enku olwoka ogenda n'ozikuba n'oziteekaawo n'otuuka okwokya ng'ezigula enku toziina kati oluusi tuddukira ku bamanerenda bamanerenda n'alyoka kusaba sente empitirivu otusingayo bulooka ezo z'okubye kati ate ayagala musingo ayagala omusingire poloti bw'oba tolina poloti ayagala omusingire bulooka ezo z'okubye kwegamba ate n'oba ng'olinga akolera manerenda kati bwakuwa emitwalo 5 buli mitwalo 10 azaagalamu emitwalo 3 buli wiiki emu butukola kati bwakusaba emitwalo 3 buli wiiki emu n'akuwa emitwalo 5 kitegeeza olina nakola speed kola nti wiiki eyo emu oyokeramu bulooka tanuuliyo neewola n'otunda n'omuddiza sente kwegamba olina n'okuteekako ne bulooka za manerenda zinamusasula kuba bw'oba oyokeza bulooka ntono n'ojjayo sente nyingi sente bw'ozijjawo zonna bw'ozimu okigalira obanga akoledde manerenda kati singa abo abakulembeze baffe batukwatako ne batuwako akasente mu bibiina ne tusobola okukajja mu kibiina kyaffe ne tugula enku ne tukaza mu kibiina n'omulala n'akajjamu n'agula enku bwekiti tusobola okutambuza bizinesi yaffe
ate abaana bammwe mubayigiriza ku mirimu gino oba mubaleka wakabbo nga kati abaana bange nyina omwana wa myaka 3 bamuyita Joseph oba baganda bo abantu bobeera nabawaka bajja ne bakuyambako abaana ku weekends bajja munaku za kusoma ne bajja ne balabira ddala emirimu nabo ne bayingiramu temubakozesa ate kubasituza kubanga amateeka tegabasikiriza bakusuza naye kyengezaako babuuza nti abaana bammwe balaba emirimu gye mukola n'engeri gye mutuuyana okufunamu ssente zino weekend babeerawo ne bajja ne balaba nakwatamu n'abirabako ebifaanana okukwatamu sigamba nti nakuba bulooka oba nafuna bulooka naye nakwata ku bulooka n'agisitwamu n'alaba omulimu taata we gw'oyitamu okulaba ng'osobola omubeezaawo ng'asoma so nga n'okwogera nabo okubongera obbalaga nti omulimu gwe tukola gulimu ebizibu bingi naye nti gwe omwana we maa kuwadde ssente ogenda osome genda osome ate ofuna omulimu okusingako ku gwani ogwa kitaawo gwali mu kukola kati wano mulinawo obukiiko obubatwala mu kirombe okulaba for example nti oli tabba za munne kubanga kati nga leero tuzze teriiyo bantu mukakasa mutya nti nno oli tazze n'atwala bulooka za Ssaalongo nga tesize obukiiko we buli era nzi kyemaani w'abalonde kati teri muntu asobola kubba bulooka ya munne buli omu aba amanyi tanulu ya munne buli omu amanyi tanulu ya munne amanyi omusingi gwa munne teri asobola gikwatako temufunangako ku musango guno nti oli yazze n'atikka bulooka ne bwe ziba enku ng'ozitadde awo teri asobola zijjawo oli bw'aba ayokera wali bwe zimugwako amala kusaba enku zimpweddeko mpola enku bwe naamala okwokya nga zikuddizaawo tamala gazijjawo nga takusabira kale bannaye abatulaba mubawe obubaka obusembayo tubasiibule nga tubakubiriza okukola batulaba obubaka obusembayo esooka kukubiriza abavubuka bannaffe kukola emirimu gye munyooma abalala mwe bafunye obugagga mwe bafunye ebirungi nze emirimu gyembagambye bulooka mbagambye n'okulima byemirimu gye ŋŋamba gye nkoledde eddala nga ngibeddemu naye gye emirimu sigigamba nno ngifunyemu ebizibu wabula gifunyemu birungi mpozi okubajjukizaako okuba covid lwe yatandika paka olwaleero omulimu ogumu ku mirimu pulezidenti gy'atayimiriza gwali gwa bulooka n'ogwokubiri gwali gwa kulima so kitegeeza nti abaana bonna bonna bwe baatuula wansi etwasigala tukola so n'olwekyo abantu bonna bonna n'abavubuka abali eyo mwenyigire mu mirimu egy'okukola abalala gye balabangamu emibi gye girimu ssente oba oli awo gye bujja ate mugenda fuuka ba billionaires ne ba millionaires bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okukkiriza okutukyaza mu kirombe kino wano Namayumba Malangaata mwebale nnyo obubaka bumuwadde abawuliriza baffe banaye bawuliriza tubeebaza okuba nga mubadde naffe akaseera kano konna ke tubaze mu kirombe era tubasaba mu subscribinge mu likinge mu sharinge mu commentinge bw'oba olinayo story yonna gy'oyagala tukuteere ku mpewo ojja kutukontaktinga ku namba z'olabaawo wansi ku screen yo era tujja kwongera okukyala mu bifo ebyenjawulo nga tukyaza abavubuka oba nga tukyalira abavubuka abalina ke beekoleddewo ng'ate bali mu myaka emito okusobola okubasikiriza mmwe abavubuka abali eyo abatalina mirimu abataagala kukola n'abo abaagala kukola naye nga tebalina magezi nangeri gye batandikamu mwebale kutulaba era tubasuubiza nti omulundi ogujja era tugenda kubaleeterayo story endala mubeere mulungi batulaba mulaba Sisters Empowerment Show era nga bwe twabagamba nti tujja kuddamu tubaleetere omuvubuka gwe bayita Jonah Sendagire olwaleero tuzze wano Namayumba mu kirombe ne tusisinkanawo n'omwami omulala Ssaalongo Alex gwakola naye nga bonna bakuba bulooka era mugenda kubeera naffe ekiseera kino tubayitireyitiremu mu mitendera egiyitibwamu okukola bulooka ng'omuvubuka yenna ali eyo oba oli muwala oba mulenzi tukusaba otweyungeko sharing video eno gilikinge subscribing the channel yaffe bagita Sisters Empowerment Show tuwe comments zonna oba olina kyoyagala otugamba ku numbers zaffe eziyitawo ku screen mpozi abatulaba eyo show eno ebatuusibwako St. Daniela Educational Services essomero nga lya nursery ne primary nga lisangibwa wano ku Mutala Namayumba era yensonga lwaki twesibye nnyo eno nga twagala okubalaga nti nno tusobola okukola businesses mu kyalo tetwetaaga ffenna kubeera mu kibuga mpozi sponsor omulala wa show eno
ye Have and Save Enterprises. Edduuka lino nga lisangibwa ku Ham Shopping Center. Edduuka lyo nga litunda bintu by'abaana byonna bye weetaagisa, oba oyagala butebe bwa mu mmotoka, ngoye, ebikozesebwa byonna, amabaafu, ensawo z'abaana abato, abaana abakulu, engoye z'abaana n'engatto, n'ebintu byonna byonna kalonda yenna gwe weetaaga w'omwana. Totunula walala wonna, wabula jangu ku Have and Save Enterprises ku Ham Shopping Center. Era be batutaddemu ssente. Ate bw'oba ng'oli eyo, omuntu yenna ali eyo nga yandiyagadde okusponsoringa show eno, tukwaniriza okutukontaktinga ku numbers zaffe eziyita ku screen. Oyinza otukubira ku namba 0752944218. Tukwaniriza era twagala okukola partnerships n'abo bonna abali eyo nga baagala okuwa encouragement eri abavubuka baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era mutujoininge ku show eno.